Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwaleero nzinamu abaana abawala abakyala nyegadde mbalage ku ddagala lino ligenda kuyamba gwe atalina bwagazi beera ng'oyongera obwagazi wansi mu bukyala bwo. Nkusaba ofune katunkuma bwe tuyita obutulo obutono obwo. Funa katunkuma oyo muteeke ebbali osobola okufuna abwengedde oba obutengedde, oba n'ofuna obwengedde n'obutengedde bwonna buba bukola. Funa katunkuma muteeke ebbali awo. Nkusaba ofune n'akeeyeeyo ak'omulujja ke tuyita akakumirizi, nako kafuna akeeyeeyo nako kagatte ku katunkuma oyo. Eryo ddagala nnyo ku nsonga y'obwagazi. Gwe omukyala atalina bwagazi ng'ennyonnyogeze omukwano zaakuggwako, eryo ddagala nnyo. Olikola otya? Nkusaba ofune akantu, teekamu amazzi oba otuzzi otonotono, teekamu katunkuma oyo munyigirenyigire mu tuzzi otwo, munyigenyige oba sooka omusekulesekule n'oluvannyuma muteeke mu mazzi g'otadde mu kantu. Nkusaba ofune n'akeeyeeyo ako, nako kayengere mu mazzi ago g'onyigiddenyigidde mu katunkuma. Yengeramu akeeyeeyo ako, tukoola tuyengeremu n'oluvannyuma omala obbiyenga bulungi. Funa akasengejja, beera ng'obisengejja, bisengejja emirundi ng'esatu, obukyafu buggwemu, beera ng'otawaaza eddagala eryo litawaaze. Katunkuma n'akeeyeeyo birungi nnyo ku nsonga eyo ey'obwagazi, beera ng'obitawaaza, bitawaaze ng'obiddiŋŋana olunaku, osobola okutawaaza emirundi gyonna gy'osobodde mu kusinziira eddagala ly'olina obungi bwalyo, naye nga beera ng'otawaaza ng'amazzi ogayingiza munda. Tawaaza, ogenda kubeera ng'ofuna obwagazi bulungi nnyo. Ennyonnyogeze z'omukwano zigenda kweyongera wansi mu bukyala bwo gwe atalina bwagazi. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.